I declare and pass decrees that no weapon are formed against him is going to prosper. As we speak in Isaiah 54:17, we declare and declare, reason being you are the one, God, who gives us strength. You are the one who empowers us. As we speak in 1 Corinthians 10:13, Father, go ahead and declare your word in this place. All the gifts we get depend on the grace you give us. As we speak in Romans 12:16, I declare your word, oh God, that we won't be neglected by the gifts we receive, because all we get them from you. As we speak in 1 Timothy 11, that I have a good plan for you. Plans to prosper, plans to be strong, plans to be great. In Jesus' name, Lord God Almighty, we declare you alone, Sabaoth, you alone, Eshkanaina, you alone, Rapha, you alone, El Shama, you alone, Shama. Ekifo kino kana akozesebwa mubi kutandikira kukolerako bya bulogo, kutandikira kukolerako bya bulimba, nga babulaka mayiringo omwana wo, ng'ekirabo kyali okukozesa ekyokuyimba kwebwa kimuwa. Uganda tusanyusa balaba olunaku olwaleero era nga twetegekera olunaku olwanga 1 Oktoba, olunaku olugenda okubeera olw'amaanyi. Ffe nga ababbala mu maketingi tuli beetegefu nnyo. Ensonga etuleseewo wa Gravity muyimbi w'amaanyi, Gravity abaddewo, Gravity alina hiiti, kyakola akimanyi, ayagalwa abantu. So n'olwekyo olw'engeri eyo twegase bulungi naye ne tutegeka sound ey'omulembe, ne tutegeka amataala, production egenda kuba yanjawulo gye mutalabangako okuva mu bbala mu marketing. Era n'olwekyo njagala okwebaza aba partners baffe abazze ne begatta ku kintu kino ekyanga 1 Oktoba, MTN Uganda, akagirwawo Sports Betting, Bukedde TV ne Keva Motors. Era kintu kyemugenda okulaba kuno kyanjawulo nnyo kyemutalabangako mu cricket oval. Mujje mu bungi, mujje mulabe show. Security y'amaanyi, tulina security ya Uganda Police n'ebitongole ebirala byonna ebya Uganda ebikola ku by'obukuumi. Tewali gwe bagenda kubba, buli kimu kitegeke bulungi. Uganda, Bukedde, Galaxy FM, Kagwirawo Sports Betting, mukoze kyamaanyi nnyo okulaba nga waliwo ejjinja lye mutadde ku muyimbi wa foono. Kiba kitegeeza nti brand Gravity Omutujju actually mugikiririzaamu. Gravity Omutujju si kyo kino ekivule ekigenda okusooka nga akikuba wano ku Cricket Oval mu 2019. Obviously yategeka wano. Kagwirawo Sports Betting was part of it. Ate ekivulu ekyo yakikuba bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo tubiriivinga oba tukkiriza nti ku mulundi guno ogwokubiri era agenda kukola kintu kyekimu. Gravity muyimbi ali hard working, muyimbi wa mpisa, era kyova olaba nti brands nga Kagwirawo zimwegaseeko kubanga zimusupportinga. Tubiriivinga nti audience gy'alina gye twagala otappinga into. N'olw'ensonga eyo sijja kwogera bingi nnyo, just mwagaliza ekivulu ekirungi n'okubanga n'ekirala kye njagala okusembyayo mu kisaawe ekyo naye Mukama mulungi twamala atera nekikwatayo. Omulundi guno era akomyewo naffe tetumidde mwana olina lulo kubanga nzijukira ebiseera wagenda mu kisaawe ekyo abantu bagamba anakijuza naye nagamba nze sikivaako. Abantu abamu bali bakitya usanga bali mu ttuluba erya Gravity Omutujju naye genda maaso ne speech eyo ey'obutatya. Ffe bwekijja sayidi yaffe ogwaffe gwa kutumbula kukakasa nti ekintu kikwatayo ddala. Gravity twatandise dda tukozesa emikutu gyaffe mugatta bantu social media era nga tukabana ne bakuganda baffe abalala okuli Bukedde olupapula, okuli Bukedde TV tuteekamu, tujja kula tickets era tuzigabe. Kati gwenna ali eyo omulabe waffe munaffe atusoma owaayo atuwuliriza atugamba amatu gabeera eno amaaso gasome Bukedde. Uganda.
nga era tuli basanyufu nnyo okukolera wamu ne Gravity. Emabegako tuvudde tujja nga tutegeeza abakasitoma baffe ne music industry nti tuli basanyufu nnyo okuddamu okubasapootinga era nga Gravity yakitutte omwezi guno paka 1st October. Ebyenjawulo bye tugenda okukola twabyogerako n'emabega where tuyina discounted tickets ku lunaku lwennyini olwa concert era bakasitoma baffe abalungi mwena abawagizi ba Gravity olunaku lwa concert kola olunaku lwennyini abasooka okutuukawo ticket ofuna ya discount ng'osasula ku momo. Naye era tulina bakasitoma baffe bafani ba Gravity betuyita bakola tune fans nga olina akayimba akubidde nga yakawulira tukutegeeza wena ali eyo olina challenge gy'ogenda okwetabamu okuwangula $5,000 ne tickets 10 mwonna wamu era wetwogerera Gravity TikTok challenge yakitaddeyo dda ku TikTok page ye nga kyolina okusooka okukola olina kunyiga *107 *7 olondeko oluyimba lwa Gravity lwonna olukunyumira nga lw'osinga okwagala omala kuluteekamu olyoke weetabe mu challenge ya TikTok ng'ozinira oba ng'oyimbira ku luyimba Rise ennyama tamit anasinza lights ogenda kuwangula $5,000 ne tickets 10 ye kenyininyini agenda okuriwadinga $5,000 ne tickets osobola okujja mu show. So bafanzi ba Gravity mwena abaliyo bakasitoma baffe abalungi aba MTN okuwagira Gravity si kujja mu concert eyokayoka naye teekamu akayimba kano akubidde nga yakawulira kuddiramu kodi ya Gravity eri *7 no OK kuliko obuyimba bwa Gravity 10 obusinga londaku konna kuba weesiimidde abakukubira basobola okukyamuka oba nabo okuyimba nga bakukubidde nga tonnakwata simu yo era tuteeke ekkizo ku challenge ya TikTok bafansi ba Gravity downloading akayimba wetabe mu challenge eno video eneesinga okubeera ne likes ennyingi ng'owangula $5,000 ne tickets 10. Nga musazeewo munsaleko ku press conference yange esoose nga neetegekera concert yange eyatusimbudde ani alina ennene. Abali emabega mulekerawo okwogera nsoke njogereza ku lunaku luno nga nsobozesa okukola press conference nga nyanjula show yange. Singa se mugama eno press conference yandibaddewo nga sheno njijjawo nga njikansolinga ku bintu byempiseemu emabega. Nja kwebaza basaponsa bange abayiyewo omubiri nagamba kyo togikwatako gireke ebeerewo bonna abali wano n'abatali wano kuba okusaposalinga tekitegeeza kuteekamu ssente mulimu n'abeereyo nga ye omudoma amukubireyo mu geto gyali era naye abeera saponsa wange. Mbategeeza nti ennaku z'omwezi nga lumu Okutoba tugenda kubeera wano wennyininyini e Lugogo era kigenda kubeera massive tekigenda kubeera kya bulijjo nga bwe kibaddewo ebbanga emabega kuba si kwe kusoose ogikola ne this time twogeddemu ebintu bingi nnyo. Performance egenda kuba yakabi nnyo abayimbi bangi bagenda okumperekerako bakomediyani nyinza n'obasapulayizinga ne mbaleeterayo ate n'ab'ebulaaya kuba mulimu bano abaagala nnyo bayonninga tuyinza obaleeterayo omuyimbi nga yonninga kitegeera. So n'ebigambo nga tebimuzeemu awo ndowooza kyekyo sirina bigambo bingi nnyo ebisigadde bijja kuba bibuuzo kuba nina ebyokwogerako buli bapromota ndi baagala okulemesa shene ebeewo naye nsuubira ekijja kuba nja kugiwa munnamawulire omu ku omu nga mbanyonyola promota oyo lwaki abadde agala kulemesa shene ebeerewo era ng'abadde alumye n'ogwengulu ereke beerawo naye Mungu nanyamba nandeetera owekitiibwa Balam Marketing Agents naye Mutyeni negamba boyi tokijjayo weyongere mu maaso Bukedde negamba weewaawo Kagwirawo negamba storage Keva Moto negamba kawaani ki ne radios endala ne TVs endala muyinza okuba temuziraba wano
naye nga zitaddemu amaanyi nnyo shene okubeerawo yama tuyingirira omutwalo gumu VIP kigenda kuba emitwalo 3 tembe egenda kubeera millions 2 ate bw'ogula tiketi ng'okozeseza MTN momo bakusalirako oba ogisasula ku myezi 5 naye bigenda kubeerawo ku kisaawe wano wennyini okeera n'ojja n'ogigulira emmotoka z'MTN zijja kubeerawo awo ebweru. Ekirala osobola owangula tiketi mulimu abagamba nze boyisi manyi ekiwaya ngenda kijjawo osobola owangula tiketi ng'odownloadinze obuyimba bwange ku MTN Caller Tunes nga just ogiga star 170 star 7 yamani neweetaba mu kawaani ako nosobola owangula tiketi 10 n'emitwalo 5 ag'Uganda. Osobola okunyeenyeza ku luyimba lwange olupya lwe bayita ennyama oba omuzungu gyayita miiti n'omulala soogiyita kyonna kyayagala mu lulimi lwe yamani n'owangula tiketi ezo yamani sipeta ekibuuzo ekyo abawanguzi bano tiketi baziwangula before the show naye emitwalo 5 gibabwebwa ku shop ennyininyini kubanga ye opportunity abeera faaniwo nomuyini so ye opportunity omuwanguzi ono gyakozesa okumitinga omuyimbi ono so emitwalo 5 gravity ajja giwa wiina ku lunaku lwa show naye tiketi aziwangula adde before kuba tulina okubalangirira era ne tubakulira ne balyoka bazikima naye nga sente azifuna ku lunaku lwa show ennyininyini. Obuuza lwaki kati tukoze ne gravity myaka mingi ebigulu bingi naye katubeera background naye ku luno yazze n'atugamba bannange ninawe nemeddwa ojje era bwe yatugambye tetwesise tetuna gwe twebuuzizaako nga bala marketing ne tuyiwawo omubiri olwokuba buli kimu tukiyina olina sound olina stage buli kimu tukiyina so tulina ate muyimbi mulungi alina empisa ayagalwa abantu alina hit waliwo oluyimba olusinga tusimbudde so ebigambo Nobert events naye byetwateeka mu mpapula byetwali tulina okukola n'alemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga promota ensonga lwaki naddukirira balamu ne mugamba sho ngenda jijja enemeredde omwami yeeyamba ebintu bingi nnyo ngenda kukola kino nga promotera yina yandikoze ekivulu n'akugamba ngenda kusasula ekisaawe kino ekisaawe tukisasudde wiiki ndowooza emu emabega sina wiiki ndowooza ennaku nga nnyo emabega okukisasula tubadde tulanga sheeno ng'ekisaawe kino kiriko miliyoni emu Uganda ekisaawe ekye miliyoni 15 nga promota yanzigamba ngenda sasula ate nga wano amateeka gaba bakoleddewo mukimanyi tiwabeera wabulayo omwezi gumu nga tonakiryalinga balance w'ekifo kino bagenda kujjako deeti eyo bagikujjako ne bagiwa omulala kati nali mu kaseera akazibu ennyo nga nze sobola kukola kintu ng'ekyo kudisappointinga companies ezindabamu omugaso n'amaanyi nga olaba MTN nga sobola bannyonnyola bushogera jijjayo ng'abayimbi bankoleddewo endorsement nga sirina ngeri gye mbannyonnyola sigenda kukozesa okuddukira ewa mwami balamu ne munnyonnyola ensonga zange munanyamba nankwatirako toyinza kubanga ogenda tegeka show erugogo cricket oval nokola bana 50 banners ng'olanga cricket oval erugogo nga mwina contract yo olina okuteeka ku TV zonna radio zonna naye nga tosasula ngayo TV neegi n'emu nga gwe kyogamba abantu nagenze ku bbaala nempa MC Center mbayogere ku show naye ng'ofuuse musaala agenda kwogera ku gwe nga promota kitegeera nze okutuusa promota natudde nga muno ba promota abazze okukola erinnya wazira si kuyamba industry oba kupromotinga kivulu kitegeera naye nga kambeko omu kuba senior promoters mu industry eno gwetukirya munnyonnyola ebintu ebyo ebintu bibadde biwanvu nnyo siyinza kunnyonnyola ani abadde alwana sheeno naye nga omuntu weyeebuzaabuza okukola mwasayininga mu May oba twasayininga contract ne Nobert mu May oli ng'akugamba ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kukola kino lindako kino ngenda kukola kino
okitegeera n'atuuka n'akaseera n'akugamba bagamba ogaba tiketi ez'obwereere sisho genda jijjayo lwaki ogaba tiketi ez'obwereere ng'ate olina contract gw'oli waddembe obutagaba tiketi kuba gwe promota gwabeera ku miryango lwaki ofuna excuses ng'eyo bushope giveeko ogaba tiketi ez'obwereere naye nga kanfuna omuntu omulala ntegeke n'ogamba sho yange ate njagala naye nga kale sasula ku sente za billboard zinasasula n'ogamba nze sente sisirina songeramu sente tolaba ngu wabawo ekigendererwa ekirala toyagala va mu sho toyagala kuteeka sente mu sho okifuna era mungu yanyamba nenewula sente nenewula looni nemundiza sente ze yali yampako miliyoni zaagala 2 ag'Uganda naye nga mundiza nemwongeramu n'amagoba ga miliyoni 15 n'atwala miliyoni 35 nina looni ya miliyoni 35 gye nina osasula zenewula okujja omusajja oyo mu sho yange twatuuka ne mubalooya twatuuka ewantu wangi nnyo kyemmanya jja bagamba ebintu ebyenjawulo alina ne bannamawulire beyagamba mbu yampa miliyoni babisatu something busho yagigula miliyoni 3 n'omusobyo kitegeera era bwe yakyogera nali wange nawulira ababbi nga bali ku mabaati waggulu nga bagamba katonda alina miliyoni 3 n'omusobyo kitegeera n'agamba waliwo kampuni emu gye yeesibangako ng'agamba yemulemesezza ekivulu bagita ambu management ambu management enemesezza ekivulu enemesezza abapromota enemesezza ki gwe tonateeka proposal yo wantu wonna ate ogamba bakulemesezza kwata proposal gitwale bakume kusaponsa niko bakusaponsa tolina kyokola obeera mu makindi okwogera bwogezi kiri oyagala erinnya toyagala kuteekamu amanya tugakulemera so ensonga yali ya mwami oyo ensonga lwaki nakyusa era mungu nanyamba nenfuna balamu yamaani siyinza gamba buli omu kubanwana simanyi kyali kigendererwa ki naye nga kyonna kye nayitamu kyali kika nze ebbanga lyemmaze nga nnyimba emyaka 11 kati sifunanga challenge gye nafuna gwomanyi shoyo gyokoledde ebbanga ng'ogitegeka nobeera ready emyezi okuva mu January kwanza badde egyetegekera nga njja neesasula nga ngenda otuuka nga mu Gwokuna ng'ekisaawe nakikiriyalinga manyi basaposa bagenda okubeerawo nga manyine gye nina okukolera extras gye nasasula extras gye nina okukolera extras nasasulayo neera nnaku nga 3 emabega nga mwami ye yagamba nasasula nakola ki so kati mwana shene badde teriwa yakubaawo bulo ebadde egenda vaawo naye olwa ttiimu eno gye mulaba wano naye nga tusobola kukkiriza kuswala kuba mumanye ebituukawo nga sho tebaddeewo mumanye ebyapeninga oyinza omaliza ekintu kyozimbidde emyaka 10 nekiggwawo mu lunaku olwo okitegeera yamaani ebigendererwa ebyenjawulo mbeegayiridde mwami Nobert tojja ku sho yange y'erugogo sigalayo ne munabamu omuntu omujja kuyimbira oyo naye nga toyingidde kivulu kino kwali oyagala kiremesa kireke kubaawo bwe noteeka kuweitingika waani okumala emyezi n'emyezi gwe nembeerawo nga nze nninda ngenda sasula kino ngenda sasula baana tugenda maliriza kino nina sho ze maliriza tonkubira ndi bize mwana nze sikyali wange elaborate kitegeeza ki baluyita bwekyanzalibwa sirabanga nnyama erimu gumba kuyimba ku bintu byetuwoomera nayimba ku bijanjalo byali bimpoomera by that time kati nayimbye ku nnyama ennaku zino mbadde mpoomerwa nyo ennyama waliwo ennyama bagitundawo nga ku Salama Road awo ennyama ebeeraawo tebaamu gumba osooddeoba n'amalibu ogirya kyekyanyimiza olimba tebayita ennyama meat era bwotundira vidiyo eyo mujjuddemu meat ennyama amanya agabaddemu bamanya ki sijjukira amanya agabaddemu kuba na Ismaili nayembye naye webale kusiima kayimba